ever heard the person who said that if the crested crane knew how valuable it was, it would not live in a wetland? That is my challenge to the 12th Parliament. You see, the crested crane doesn't know that it is really so valued. So, if the crested crane knew, it would be living in State House. Nobody. Yagulwa 1962 ku ssente ezaffe za Uganda. Waliwo abalowooza nti Abangereza baatuwa eddwaliro ly'Emulago ng'ekirabo. Nedda, baziyita reserves. Uganda ze yalina, Uganda Protectorate ze yalina, ssente zaffe eppamba n'emmwanyi. Laba eddwaliro ly'Emulago mu myaka kasookedde twefuga emyaka 64 egyakayita. Tetusobola nga kuzimbayo ddwaliro lyonna lyenkana ly'Emulago. Abangereza be baatugaana. Abantu 11 kikakasiddwa nti bano bafiiriddewo mu kabenje akagudde ku Masaka Road nga badde mbalala. Tugenda beera nga tulaba akabenje kano dekabusa akalese namungi w'omuntu ng'afudde. Abalala basimattuse n'ebisago era baddusiddwa mu malwaliro. Olunaku olwaleero ab'oludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya gavumenti basomye alternative budget yaabwe era nga budget eno egenzeemu ensimbi obuse 71 n'ezigwamu. Tugenda beera nga tuzitunuulira wakati nga bali mu palamenti n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bakuŋŋaanidde wali ekkololo ceremonial ground we basimbudde okubeera nga boolekera mu lusirika olugenda okumala ennaku 9 nga bali eyo bakkaanya ku bintu eby'enjawulo. Aba NRM beegattiddwako owa NRM mu ddiba lya DP Norbert Mao kubanga munda yero kungulu green era nga naye yeegasse ku banna NRM ogenda mu lusirika luno olw'ennaku 9. Sebo naye bamubala mu opposition. Tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri emu. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga munnamateeka era avuddeyo n'ayogera ku by'obulamu munda mu ggwanga lyattu Uganda n'ebyenjigiriza n'agamba kiki ekyatuukawo ebintu ebyazimbibwa edda lwaki leero bye bikyaliwo. Abaaye emyaka 10 gino Uganda kikyekoze ekipya. Tugenda beera nga tutuukawo ku bigambo bya mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. Poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo evuddeyo n'eyogera ku nsonga z'omwami ono eyavaayo n'atirimbula abaana. Agambye ensonga bamaze dda okubeera nga bazikwasa DPP zisobole okubeera nga zitambula era zeeyongereyo. Tugenda kubeera nga tubiraba emboozi eno nga tugyekkaanya bulungi twongere okugituuka munda. Elias Luyimbazi Nalukoola abaddeko ku muleereetu ogumu ne wabeerawo omukubi w'amasimu akubye. Oba tugenda kujja tugirabe. Abayizi 7 balumiziddwa mu bulumbaganyi mu disitulikiti eya Park. Ab'ebijambiya balumbye essomero okumaliriza nga abayizi 7 balumiziddwa bya nsusso. Tugenda kubeera nga tukuwa ebisingakaawo ku mboozi eyo. So nga ate waliwo ebugu eri eyo emitawaana ate naye egiguddeyo. Mitawaana ki? Lwa suspect akubiddwa ofiisa. Tugenda beera nga tubitunuulira twongere okubeera nga tubigaziya. Negattaako mu mboozi yaffe kankolemu bwe nti katono nnyo then nzije tutandikiraawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko nate akadde kano kennyini nnyini. Atugoberera njagala kusaba mukwano gwange vidiyo ogituweerera like.
eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga ku mukutu guno ogw'omuntu wa bulijjo. Njagala kusaba ssebo oba nnyabo vidiyo gituweere like, ogituweere ekigalo, ensonga etambulire ddala bulungi. Tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina obuzibu obw'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba mu ebyo ebikusumbuwa. Ku nnamba y'essimu eri ku screen y'essemu 711 munoonyeeko ssebo oba nnyabo. Mu ngeri emu tambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions, bano bakugamba nti bakabaka bakabejja mu kuzimba n'okuddaabiriza. Oyagala kuzimbira nnyumba mpya oba kuddaabiriza gy'obaddemu, abandiga bagamba nti beekwate nnyo, banoonyeeko ng'oyita ku nnamba y'essimu gy'olaba ku screen yo esembyayo 222 era nga basangibwa Rweza okuliraana Nikani Resort Hotel. Banoonyeeko bakuyambe. Katutandike n'akabenje akaguddewo enkya y'olunaku olwaleero. Abantu 8 bafiiridde mu kabenje Lwengo mu bbaasi namba UAL 492/H ebadde eva Rukunjiri ng'egenda Kampala bwetomereganye ne box bode. Bwenyi ku bwenyi zitomereganye okumaliriza nga 8 bafudde, abalala bali mu bulumi obutagambika, n'omusirikale wa poliisi y'omu ku abo abakafiiriddemu. Abalala 33 basimattuse n'ebisago eby'amaanyi ne baddusibwa mu malwaliro oboolyawo agaliraanyeewo awo. Kabenje kano okusinziira ku Twakagabo, the Greater Masaka Region Police spokesperson avuddeyo n'ayogera kabenje kano naga nti kaguddewo amatumbi budde ku ssaawa, in fact kaguddewo ku ssaawa nga 7:30. Yes, ssaawa nga 7:30. Yes, akabenje kano katuze 8 be bafiiriddewo Mbulaga, abalala ne baddusibwa malwaliro nga biwala ttaka. So embeera si ya mulembe n'akatono sayidi zeeyo. Emirundi egisinga obubenje buno nabadde ndagaluddawa, badde nnaje ngenda naye sayidi z'ebukomansimbi eyo. Omusajja yabadde avuga, teyabadde wa mmotoka nnene, yabadde avuga, nali ŋŋenda kuziika mu kyalo eyo, teyali wa mmotoka nnene, yali avuga Wish ava emabega waffe. Tuli kasozi naye waliwo ekkoona, atuva mabega bw'ajja adduka ayagala okutuyisa. Jjukira kkoona kyokka kasozi, eva eri tagiraba olw'okuba nti ali wansi mu kikka ayambuka kasozi, kyokka atema eyaffe mu kujja. Annaye abasajja bavuga emmotoka, n'otunuulira omunnooga nayo ono taliiwo lwa kutegeera kwe, ye nga ye musiru tategeera. Ne Katonda n'asaasira busaasizi. Aba atuyisa bw'ati agenda okumalayo bw'ati ng'aliyo evaayo. N'alyoka atagala. Ekirungi eyali avuga ng'ava eri yali avuga bulungi ate ng'avuga mpola mpola. Ye yasigala ali mu layini, teyatagala. Naye singa n'ono yatagala, wali ogenda kuwulira ebyali biddako.
geno maliriza ng'eyiye egenda mu luwonko n'agijjayo n'ejjeno nga ku yaffe n'ogamba naye abantu ddala tutegeera ddi olwedde lusozi koona oli mu kuyisa ku sipiidi ey'ekitalo kati ku basajja abavuga baasi emmotoka muvuga nnene muvuga emmotoka nzito zitika abantu bangi abasajja ba baasi badduka n'otunuulira baasi n'oga kyavuga akimanyi ali ogwo omu bw'ati ayina obulamu bw'abantu munda bw'atawadde value n'akulaga nti ayisa awantu awabi bana abavuga emmotoka ku kkubo bw'oba ovuga lugendo bba ne munno ng'amanyi okuvuga bw'okoowamu muwavuge bw'obeera ng'oli wekka wowulira ng'okooye mu kitwale ng'eno mu mawulire there is no story worth your life teri story ezitowa kwenkana bulamu bwo kikye baba bategeeza nti bw'olaba nga story enaaleeta amatigga oba enaakuleetera ebizibu obanga weweetaaga egguliraawo mbutuufu obulamu bwo bugenda teweefuula muzira gireko osigaze obulamu onaakola endala kirungi nti bw'orisikinga n'ogijjayo well and good naye singa ekulemerayo of course ensi ejja kugamba kati yabadde anonawo ki kisigala eri ggwe abantu bafa nabadde ntunuulira ripooti ya accident simanyi oba ngiina bannaaye olabe kye bayita obubenje simanyi oba nasobodde ogifuna ngibaweeko mmwe abavuga amamotoka ku kkubo bannaye musaasire obulamu bw'abantu musaasire obulamu bw'abantu kangezeeko olaba oba ripooti eno tugifuna then tugiyite munaye munnayuganda olabe akuvuga atya afaayo ku bulamu bwo oba avuga buvuzi adduka atuuke gy'alaga akomewo anone abantu abalala bakugamba nti abantu 225 abantu 53,83 abantu 53,83 baafiira mu kabenje omuwendo gwalinnya okusinga ku 2 ate 24 224 baali 15,144 225 omuwendo ne gulinnya ne gugendera ddala mu bire kitegeera kati ate bw'ojjamu then tujja wano ku 226 twakagutambula boy naye tuli mu bantu nga 3 ne guguno leero mmeka leero 7 tuli mu mwezi gwa kumeka tuli mu mwezi gwa 4 kakati we tunaatambulira emyezi egisigadde bameka bagenda okufa abavuga ku kkubo tubeere soba tuvuge nga twegendereza sipiidi egenda okutuusa ku sseeri obutatuuka gy'olaga oba obutadda gireke tambula mpola otuuke tuleme kubeera nga bagwagwa abatambulira mu mamotoka nga batamidde nti okulwa mu kkubo ndwe mulago oyinza obutafuna mukisa gutuuka mulago oba ne bakutuusa nga tokyassa so byebyo nzikiriza tuveeyo tweyongereyo tugende mu paalamenti y'eggwanga Uganda eri ab'oludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti nga lukulembeddwamu Bisekezi Joel Ssennyonyi ye Ssekamwa oba ye mwogezi w'ekibiina ekya NUP akulembeddemu Acting President Dr. Rina Zedriga, Secretary General w'ekibiina ye David Lewis Lubongoya n'ab'oludda
oluwabula gavumenti ab'enjawulo. Wano tuba twogera ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okutuula n'okulaga singa be babadde mu buyinza ki kye bandibadde bakola. Ffenna tukimanyi nti bajeti ey'eggwanga Uganda eya 2025-2026-2027 eri mu butabalika 8 oba mu 2 n'obugwagwamu. Kakati okusinziira ku opposition efulumiza alternative budget yaayo ng'eno erimu ensimbi bo ze bagamba nti singa babadde bebbo abali mu buyinza, singa bo ab'opposition be babadde mu buyinza, basuubira oba bagamba nti yandibadde ggwera mu busse 71. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi bayisizza 71.4 trillion for the 2026-2027 financial year. Eno eri wansi wa trillion 84 gavumenti yo zegamba nti zeyeetaaga. Gavumenti ya Uganda egamba yeetaaga trillion obutabalika 84, wabula opposition egamba nti okusinziira ku bo ng'eggwanga litambula bulungi, enguudo zikolebwa, amalwaliro bataddemu eddagala, bazimbye amasomero, buli kimu nga kiwedde bulungi, bagamba nti babalanga trillion 71. 71.4 ezo ssente zimalira ddala bulungi nnyo. Kusinziira ku ludda oluwabula gavumenti, alternative budget yaabwe bagitaddemu ebintu nga ebyobulimi, agriculture, era nga bagamba nti eno yesinga okwemployinga bannayuganda abasinga obungi. Bagamba nti emmiddwa omukisa era tetunuuliddwa, eyandamayiningiddwa gavumenti, teteereddwamu nsimbi zimala ne ku guno omulundi abalimi n'abantu abalala. Agamba tuteekeddwa okubeera nga tukreditinga extensions, service and reliable markets, products zaffe tuziteekeko kugamba omutindo n'omutendera n'ebbeeyi emala. Bagamba nti ebyobulimi biteekeddwa okubeera nga byongerwa omuwendo gwa ssente. Yes, agamba nti n'okwongera amaanyi mu infrastructure, ebyobuzimbi n'ebintu ebiringa bwe bityo. Then bazze ne batunuulira ku education, ebyenjigiriza nga bwe biyimiridde mu kiseera kino, era ne bagamba nti byetaagira ddala okwongeramu amaanyi ebyenjigiriza, abasomesa okubeera nga baweebwa akasente akalungi akamala, amasomero ga gavumenti okugongerako gabeere n'omutindo ogumala, okukakasa nti abaana b'eggwanga bafuna omusingi ogwo gwennyini ogutuukiridde. Bagamba nti twetaaga okwongera equips eri abaana abali mu skilling, abakola ebyemikono. Yes, abaana abakola ebyemikono twetaaga okubongeramu akasente, ebikozesebwa, basobole okubeera nga bayiga emirimu gy'omu mutwe. Era bongedde ne bagamba nti ate bwe kituuka ku health sector, ebyobulamu, bagamba bino bikyali birwadde ddala, bikyali birwadde ddala. Ensimbi ezigendamu busente butono nnyo, 6% katono ddala nnyo okusinziira ku national budget. In fact wano bagamba at least ebyobulamu byandibadde nga ku 15%, byandibadde nga ku 15% okwewala ebintu ebitali awo, kugamba
ebitatuukiridde. Amalwaliro geetaaga okubeera nga gwongerebwamu ddala eddagala, ebikozesebwa eby'enjawulo, abasawo okubeera nga basasula bulungi okusobola okubeera nga tebeesuuliyeyo gwa naggamba. Bongeddeyo ne bagamba nti tuteekeddwa okukendeeza ku muwendo gwe twewola ng'eggwanga. Twewola nnyo, twewola nnyo 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 ensimbi, ekireetedde bannayuganda okubeera nga tukolerera amabanja oba nga bakolerera amabanja. Ebaddemu ensonga n'ebirala bingi tujja kujja nabyo bye bagenze nga bakoonako. Nga bwe mbadde mmaze okugamba nti eyaabwe eyimiridde ku 71.4 trillion okwawukanako obaoliawo ne gavumenti eyimiridde ku 82 trillion. So byebyo ebiri mu alternative of course budget n'ebirala tugenda kubeera nga tujja nabyo mu bungi. Wabaddewo nno debate y'amaanyi emabegakaawo nti ababaka ba paalamenti balayire oba tebalayira ab'oludda oluvuganya gavumenti. Abalala nga bagamba tebalayira, abalala nga bagamba balayire. Naye wano ndabawo kabonero ka kulayira kwokka kasita basomye alternative budget because eno egenda kuwa gavumenti way forward. Era mu kadde kano kasita emala okusomebwa bweti mubanga abakkiriza nti ffe opposition bwe tuti bwe tulowooza, then ne gavumenti yo bwetyo bwerowooza. So simanyi bino bwe bigenda kukolebwa, naye alternative yo esomeddwa. Of course bingi bikyagenda mu maaso, sibikuleetedde. Tugenda kulinda okwogerezeganya na biki tujja beera nga tubikuwa mu mboozi zaffe ezinaaba ziddirira oba ezinaagoberegana awo mu maaso. Tugende eri Minisita Norbert Mao. Ono ye Minister of Justice and Constitutional Affairs mu ggwanga lyattu Uganda, era nga minisita mu gavumenti ya Generali Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni. Twategeddeko katambi ke nnakuwadde nti waliwo amateeka abiri agaagala okuleetebwa mu paalamenti eno ey'e12. Amateeka gano kuliko mbu okuteesa Mwami Museveni oba pulezidenti okubeera ng'alondebwa mu paalamenti mu kisanja ekijja. Amalala nga bwe twagakuwadde. Era ne batugamba bagenda mu kokasi. Kati olunaku olwaleero ababaka ba NRM bagenda aba paalamenti ababaddeyo n'abawangudde, kati tugambe abagenda okubeera mu paalamenti y'e12, ababaka abalonde aba paalamenti bannakibiina ki NRM enkya y'olunaku olwaleero bakuŋŋaanidde ku kisaawe ekya Kololo Ceremonial Grounds we basimbudde okwolekera ekyankwanzi. Bagenze Kyankwanzi mu lusirika olw'ekibiina olugenda okumala ennaku 9. Lugenda kutandika nga 7 lwe lunaku olwaleero. Dutandika 7 lwe lunaku olwaleero. Lugwenga 15. Dutandika 7 lugwenga 15. Zennaku 9 ezeekutte. Bagenda bbeera eyo nga bakubaganya ebirowoozo ku bintu eby'enjawulo. Olusirika luba lusirika, tunaamanya biki ebinaavaamu, tubireete naffe tubibawe. Naye ekyenjawulo mu lusirika luno lwetabiddwamu eyeeyita opposition. Lwetabiddwamu eyeeyita opposition. Kubanga luno njagala okitegeere,
Duno lusirika lwa NRM. Lusirika lwaki? Lwa NRM, National Resistance Movement. Newankubadde mwine enkolagana naye olusirika luba lwa munju oba ab'omunju. Olw'okubeera ng'oli mukwano gwa famire, tekikuwa nkizo kuyingira mu nteeseganya za famire. Kakati Nobert Mao y'omu ku bagenze ekyankwanzi, naye nga Nobert Mao yatugamba mbu akolagana bukolagana ne NRM. Omuntu gwe batuuse okutwala mu lusirika oba tokolagana na NRM oba wa NRM. Kyova olaba natandise ngamba nti owa NRM mu DP. Owa NRM mu ddiba lya DP. Namboze yatugamba nti ono nsujju. Kungulu green munda yellow. Tolinawo kakaza nti abantu abagenda mu lusirika nga bayise ba National Resistance Movement NRM tulabamu n'owa DP. Ekyo tekisoboka. Oteekeddwa kubeera ng'oli wa NRM ng'operatingira oba okolera mu DP ate nga ne bakamawo bakimanyi nti oyo waffe naye eri aliyo mukozi. Kati wano kikuwa enkizo okubeera nga weetaba mu lusirika luno, then ne kisigalira eri abantu entegeera yaabwe. Butya bwe bategeera nti kati bw'agenze mu lusirika lwa NRM wa DP. Anyway, avuddeyo n'abaako ebigambo byatugambye. Nja kusaba producer abituweeko then tujje tweyongereyo. Amaze n'ayingirawo the boss The members of the 12th Parliament knew how important they were. They would take their responsibilities very seriously. Have you ever heard the person who said that if the crested crane knew how valuable it was, it would not live in a wetland? That is my challenge to the 12th Parliament. You see, the crested crane doesn't know that it is really so valued. So, if the crested crane knew, it would be living in State House. Nobody would chase it. It would be parked in Parliament. It would be in the Supreme Court. But because it is not aware, so this retreat to me is about a new consciousness among the members of Parliament, that beyond being elected as members of Parliament, they are the ones who are going to design the future of Uganda. In other words, they are going to play the role of a midwife. See, a midwife is very important. A midwife brings new life. And Ye Minister Nobert Mao ng'agenda maaso n'okuwa ensonga ze mulungi mu kunnyonnyola. Mulungi mu kunnyonnyola gwe ky'oba omanya. Akugambye nesonyiwa ebigambo bya Mao abiwulidde n'abitegedde bitegeere. Nzikiriza ndowooza kano nkajjewo katono nnyo, tekabaddemu mu program naye kankajjewo. Dr. Kano Kizza Besigye, Warren Kifefe, olunaku olwajjo yawezezza ennaku 5 yawezezza ennaku 5 mu kkomera. Yawezezza ennaku 5 mu kkomera. Era bannamateeka ab'enjawulo ababalwanirira eddembe ly'obuntu okubukaala mu Uganda nabalabyeko nga bataddeyo ekifaananyi kya Dr. Kano Kizza Besigye. Bwe mba nga ntunuulira wano ku bannamateeka be nnina wano, kiragira ddala nti ekigenda mu maaso si bamativu nakyo, naye Uganda efuula munnamateeka omujega. Si muki
naye nti munnamateeka omugezi era amanyi ebintu, kkooti za Uganda ziyinza okulowoozesa nti talina kyamanyi, nga byayogera bye bituufu naye nga kkooti zikola ebikyamu zirowoozesa abantu nti ye mukyamu. So twebaza bonna abatoba okulaba nga Besigye afuna eddembe lye, bannamateeka, ebibiina ebirwanirizi by'eddembe mu ngeri emu oba endala, n'abaliwo mu ssaala nga musaba essaala, mwenna tubeebaza, kimwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyikiza Besigye Warren. Tuveeyo tufune ku bigambo bya Katikkiro wa Buganda, Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. Sooka omutuweeko bw'aba nga ali kumpi awo. Y'omutindo leero tunuulira eddwaliro ery'e Mulago lyaggulwawo 1962 ku ssente ezaffe eza Uganda. Waliwo abalowooza nti Abangereza baatuwa eddwaliro ly'e Mulago ng'ekirabo. Nedda, baziyita reserves. Uganda ze yalina, Uganda Protectorate ze yalina, ssente zaffe eppamba n'emmwanyi. Laba eddwaliro ly'e Mulago mu myaka kasookedde twefuga emyaka 64 egyakayita, tetusobolanga kuzimbayo ddwaliro lyonna lyenkana ly'e Mulago. Abangereza be baatugaana. Bw'okyukira oludda olw'ebyenjigiriza, Makerere yaggulwawo mu 1922 era mu myaka egyaddako gyonna, ndowooza okutuuka awo mu myaka egy'ensanvu, Makerere ng'eyitibwa Harvard of Africa. Mu myaka 14 kasookedde Makerere atandika, tetufunangayo university emutuuka. Weewaawo gavumenti etandise university endala, Embarara, Esoroti, Eggulu, oba nawawalala. Naye bw'ozitunuulira n'otunuulira ne Makerere, ki ekitugaana okuzimba university nga Makerere mu myaka 14? Ku ludda olwaffe olwa Buganda, Bulange yaggulwawo mu Desemba 1955, eweze emyaka 71. Bizimbe bimeka ebijjenkana? Mpozi Masengere. Kale ye Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. I think ensonga gy'abuuza nkulu nnyo, nti ffenna tukimanyi era twali tukiwuliddeko, twakisomako, nti Makerere wano mu East Africa ne mu Africa yali nantameggwa. Ne leero bw'okebera ku lukalala lwa Africa, ku universities eziri mu Africa wano, Uganda tuli wano wansi mu kya 20. Lwe tugenda mu byobulamu ate tujja kunyiiga bunyiizi, kubanga buli alwala wano omunene nga bamufulumya eggwanga, buli alwala nga bamufulumya eggwanga. Ne Katikkiro abadde atugamba nti Mulago yali y'amaanyi. Mulago teriiko ku 10 agasinga mu Africa, teriiko ssebo, naye ate yali esinga mu myaka egyayita. Kakati awo weebuuliza tudda mabega oba tudda mu maaso? Katikkiro abuuzizza lwaki tetuyinawo zi Mulago oba ezisinga Mulago mu myaka 10 egiyise. Tuli awo tugamba agiwadde omuliro, no change, tova ku main, lemerawo jjajja, togooka tovaawo. Anyway, Aga Khan yiye ekwata na Kyamwenda, ekwata Kyamwenda mu malwaliro 10 agasinga okuba amabede mu Africa. Kyokka ffe gye tuwaana wano
Yere tusinga kuba yaffe teriimu mulago teriimu. Katweyongereyo tuveewo awo tugende wa ayogerera poliisi omukulu amanyiddwa nga Lushoki avuddeyo olunaku olwaleero mu police press briefing gy'abaddemu ng'agezaako okutottola ensonga ez'enjawulo nga poliisi weekola buli wiiki ejja neetuwa ku ebyo obaolyawo byetaaga okubeera ng'eggwanga limanya. Kakati ku luno ensonga za Okello eyatta abaana ku ssomero zibadde ku mwanjo nnyo, era nga omwogezi wa poliisi atutegeezezza nti bano basubmitinze dda file case ye eri DPP esobole okubeera ng'eyongerwayo, era n'olunaku olwajjo twalabye abalamuzi nga bagamba nti omusango guno gugenda kukolebwako eno wiiki yennyini eno wiiki ey'abaana abattibwa, era poliisi teremye kwogera ku katambi akalala akabadde katambula ku mutimbagano. Omutimbagano okwo kubaddeko omukyala omulala agamba nti omuntu y'omu yamuttira omwana mu 2018 yamutuga. Kakati poliisi egamba nti yapiikinze interest mu katambi kano era egenda kukola okunoonyereza esobole okubeera nga ezuula emanye ddala kyali kitya ku guno, baddemu bayise oba baddemu basobole okubeera nga batunuulya fayiro eyo singa banaakizuula nti waliwo obunafu ku bakozi baabwe mu bitongole bino abaalagajjala. Kozi oli omukyala agamba nti tamanyi ono yatuuka atya n'okutwalibwa ebweru w'eggwanga mu America. Olwedde yali omukwate. Fayiro namba agiina, kesi gyeri, naye gwabulankana. Kakati poliisi egamba yapiikize interest mu musango guno oba mu katambi kano akali mu kutambula ku mutimbagano. Emboozi eyo gyeri nalabye Vicky yagikoze ku mukyalo oyo gwasobola okubeera nga wekkanya ojja kgenda ku Vicky exclusive olabe emboozi eyo. Namba omukyalo oyo ng'akunnyonnyola ate ye oli yatta atya, ne bamuddusa ne bamutwala mu America. Ate mu kudda yasanjazze balala. Tugenda kusooka tulabe ku mboozi ya ayogerera poliisi eno then tujje tweyongereyo. Leero tujja kuba tugisubmitinga ewa DPP okulaba nti Okello Christopher Onyum asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Naye nga bwe mumanyi tujja kuweebwa obuwabuzi kubanga omuntu asembayo oba asalawo ku kintu ekikwatagana n'omuntu agenda okuteekebwa mu maaso g'embuga z'amateeka aba Director wa Public Prosecutions era be bajja okutuwabula. Naye nga ekigendererwa kyaffe kiri nti twagala okulaba nti Okello Christopher Onyum awembereganya oba naye nga tugezaako okulaba nti Okello ebikolwa bino abisasulira, ate nti n'abantu abagenzi abattibwa bafuna obwenkanya. Waliwo ka video akalala abantu ke baadde basharinga ku social media ak'omukyala ng'agamba nti naye omwana we yattibwa Okello Christopher. Twapikinze interest bwe twakalabye ku mitimbagano okulaba nti bwe bawaliwo awantu wonna we tutatuukiriza nga poliisi tujja kumakinga sure nti ebiraka ebyo byonna tubiziba. Naye tetujja kukkiriza Okello kugenda nga tafunye justice nga takoze accountability ku bintu bino byeyakola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, kale byebyo ebigenda mu maaso
eri Okero Onyam Christopher Omutemu Kayingo eyeggulidde erinnya era guno omwezi agutopinze kubanga abadde buli wamu ku mikutu gy'amawulire mu ggwanga munda n'ebweru waalyo, kale yeggulidde erinnya ebbi okamala obumazi. Tuveeyo naye nga wabeewo obwenkanya eri famire z'abaana bano n'omukyalo oli namulabye obulumi nga bungi lwakuba nkiyiseeko emyaka okuva 2018 gy'emyaka ng'emeka awo kuva 2018 20 egyo myaka ebiri wano tulimu almost myaka nga 8 7 ng'omusajja yattadde omuntu. Annaye poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe ne kkooti omusajja ono zimuwa ekimugyamu. In fact baatulaga Juice Morgan wano nti akalabba we bakolera akalabba abasajja tebalina mirimu babeereyo bawawula ku bakwozaako bwoza. Ono Okero ono Onyaamu ono yandibadde agenda awantu awo wadde gw'ojja kuvaayo ŋŋambe nti awo omuntu ne bwe baba bamussa aba tafunye kibonerezo. Yes, bw'aba ye tafunye kibonerezo abaagala okukola ebyekisiru bwe bityo bo bategeere ki kye baddako. Ye bw'aba tawulidde bulumi naye abalowooza obbikola bamanye nti akalabba kakyaliwo. Okategedde? Anyway, tuveewo tugende eri Nalukoola Elias Luyimbaazi. Waliwo koola eyakubye essimu. Tuwe essimu ya Luyimbaazi Nalukoola. Baba njagala mugamba ayawulanga wakati w'enduulu ebbiri. Waliwo enduulu eyaniriza abagole, waliwo n'enduulu egoba ababbi. Aba byawula kati ku zombi mwakuberiwa. Waliwo lwe bajja gwe boyita ab'ebyokwerinda nga bazze kulumya. Ne wabaawo ne lwe bajja nga bali mu kukuuma. Bano abajja baali tebali mu kukuuma. Baali mu ki? Baali mu kulumya. Byawukana. Baba bagambye nti muzanya katemba mu abeni UP. Singa yali katemba singa tebatidde. Abakuba katemba singa tebatidde. Gwakaana ak'emyaka ena bwe kagamba ndi nja kukuba ggwe ng'era okalaba bambi. Obeera oyina lwaki otya? Lwaki ebyo byonna bikolebwa? Lwaki amagye galumba? Kumwembi ani atidde kubanga ndaba gw'ogamba nti tatidde ali Bulaaya. Byaba baba byabyogedde nti Kyagulanyi ali Bulaaya. Kyekyoleka nti muli mu katemba. Omuntu owa bulijjo atalina na kasaale lwaki wali muleetedde bataliyoni y'amagye n'erumba ewakaawe? Okay. Lwaki gwe bw'obanga si ggwe abaatidde? Waliwo obulinzi kuba kyenjagala omanye nti emmundu etta. Kati oyagala agiyimiriremu. Ani atavanga mu ggwanga lino kuba kabeerejje no Museveni yavuganya yafuna akalulu kamu ku buli 100. Teyabulawo. Mufunye ebiwayi bibiri. Ebyabategeera ennyo n'ebyabatategeera bulungi. Mweni UP. Ekyo kigambo si kyange. Okusinziira ku oli omukubi. Nze nnyina ebbeetu okwogera ebyange. Naye sisobola kusalirawo balala bye boogera. Ekyamazima kiri nti nze omu ku baagala okulaba nga gavumenti ya General Museveni egwa. Nze omu ku baagala okulaba nga gavumenti ya General Museveni egwa. Omanyi oyo kale omukulu agambye y'omu ku baagala okulaba nga gavumenti ya General Museveni tesigala waggulu egwa. Kyogera takirumamu. Katusooke tuveeyo tugende butereevu nnyo eri mawulire agatali malungi. Abantu 7 oba abayizi 7 balumiziddwa bya nsusso
abasajja abawerera ddala 15 ababadde babagalidde ebijambiya mu disitulikiti eya Park balumbye essomero limanyiddwa nga Seed Secondary School era gange eno neerumya abayizi 7 ku ssomero lino. Abaana 7 balumiziddwa, 3 bo ebuvune bubadde bw'amaanyi ddala. 7 balumiziddwa naye ate 3 balumiziddwa bya nsusso nnyo. Embeera eno etuuseewo yatuuseewo ng'ennaku z'omwezi 5 oba ekiro ekyakeesezza ennaku z'omwezi 5 ekiro ekyakeesezza Easter ku ssaawa zaabadde nga 4 eza kawungeezi oba ez'ekiro. Abasajja ne balumba essomero okusinziira ku statement yafulumiziddwa North Kigo Regional Police Spokesperson amanyiddwa nga Patrick Jime Akema. Agamba nti batandise oba baabakanye dda n'eddimo ery'okunoonya abasajja bano 15 abaabadde armed n'ebijambiya era nga gabbi agalumbye ne gatandika okubeera nga gakosa n'okutemaatema abaana mu bisulo. Baabalumbye na mu bisulo. So abaana ab'obulenzi be basinze okulumizibwa mu eno ensonga. Bano baabuuse ssebo baabuuse ne bagwa munda mu ssomero ne batandika okubeera nga balumba ebisulo by'abaana n'okubatemaatema. Oba Uganda eragawa? Uganda okusobera ebintu by'owulira. Owulira ono yatemye baana bato mabujje ate oli yalumbye bali balumbye essomero. N'onoonya ekigendererwa ekikulumbisa essomero nakyo ne kikubula. Ne kano kankeebuuze, lwaki ebintu ebimu bwe bituukawo mulundi gumu mu Uganda? Ogenda okulya nga amasasi gavuze baga amasasi sizoni y'amasasi. Ba bantu masasi. Sizoni neeba nga ya bijambiya nejja nga ya bijambiya. Oba lwaki? Oba abatuula balina meeting ze batuulamu eyo ne bagaa kaakati tukole kino. Ne bo bayinza kubeera baani? Tubaveeko kasita okitegedde nti mu disitulikiti eya Park ku ssomero erimanyiddwa nga Seed Secondary School abaana abawerera ddala 7 baalumbiddwa naye 3 baayisiddwa bubi nnyo ebyensusso. Kale Morgan tusukkewo eno nga ndaba nga abagenda okugiddamu okugikola oluvannyuma. Kale tugenda kukomawo n'ebirala bingi, waliwo ne gye tutasobodde kubawa wano. Tugenda kubeera nga tujja nayo mu mboozi endala y'ebugweri sayidi zeeyo. Ebintu nabyo si birungi yadde n'akatono. Mukama Katonda abatukuumire.